ensonga z'abannamawulire gwe munnayuganda abalumiriza ba bodyguard oba abamu ku foot soldiers abatambula n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform zikyagera mu maaso n'okuba nga ziranda. Ajjukira nti bano bannamawulire n'agamba nti baagera mu maaso n'okuba nga bawa salesale ekibiina kya National Unity Platform kw'oteeka n'omukulembeze waakyo baveeyo bannyonnyole era balage mu lwatu abo abaagenda mu maaso n'okuba nga ate bakuba bannamawulire. Bobi Wine n'abamu ku abo abakulembeze bali bagenze okuziika gye buvuddeko mu bitundu by'ekyotero eyo ne bakakkana ku bannamawulire ne babakuba. Kakati ensonga nnyingi nnyo zizze zoogerwa ku nsonga eno, abamu nga bakissaawo nti bannamawulire bayinza okuba bali ku mupango oguluubiriddwamu okwonoona ekibiina kya National Unity Platform bitundu eby'e Masaka. Era gye buvuddeko leader of opposition Joel Sonyi yafaayo n'ategeeza nga bw'atalina buzibu na kwetonda, naye n'asaba bannamawulire bano baveeyo okukona obujulizi obwa vidiyo obulaga bannamawulire bano nga bagenda maaso n'okuba nga bakubibwa n'okuvvoolebwa ba foot soldiers oba abakuumi ba president w'ekibiina kya National Unity Platform. Munnayuganda, bano nno abantu abasinga batandise okukissaawo nti balabika balina ekigendererwa ekikusike ekiri mu kulemera ku nsonga eno, kubanga bano si gwe mulundi ogusoose okuba nga batulugunyizibwa abantu ab'enjawulo era nga ne gavumenti eri mu buyinza ekulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni. Bannamawulire bazze bakolebwako ebikolobero eby'amaanyi, bazze bakubibwa mu lujjudde, bazze ebintu byabwe byasibwa cameras n'ebirala, naye nga bakoma ku kyakwogera nakubanga tebabaawo na nsonga oba oliawo yasimba eze eyogerwangako oba okuba ebakwatako ng'ekolebwa omukulembeze oba president akulembera enseno n'ekibiina kye kya NRM n'abitongole by'okwerinda byonna. Naye abantu bagamba lwaki ku mulundi guno bannamawulire bali concerned bavuddeyo n'okubanga balaga nti si bamativu era nga bagamba kabe kasinge singa tewabaawo kikolebwa bagenda kulangirira ki ekiddako mu bitundu eby'e Masaka. Nze nkunyonnyola enfunda eziwera, nze gamba enfunda eziwera nti wano mu ggwanga erya Uganda kasita kiwisituka nga waliwo omuntu akulwanyisa ng'alinamu ku kye twandiise oba oliawo akasente, emu ku sekita esinga okubeera ey'obulabe era ennafu ey'okuyisaamu kw'olugaayo gye bayita ekitongole eky'ebyamawulire. Waliwo ko ekirowoozebwa nti bano bakozesebwa bukozesebwa abali mu kusayidi ewakanya Bobi Wine mu bitundu eby'e Masaka. Jjukira otuukidde olunaku olwaliro nga Masaka omuli Abedi Bwanika kw'oteeka ne Mathias Mpuga balina akabondo kaabwe akatandise okuba kwegamba nga katembeeta Mathias Mpuga okumuleeta nako ku bwa president, nga kagamba nti Bobi Wine ayitiriza okuba nga abavoola n'okuyisaamu olugaayo eri abakulembeze abazze batandika ekibiina oba abatandika ku kibiina kya National Unity Platform ate nga ba senior politician. Wanene ekisinza okubeera nga kya bulabe gwazzanga obeerera ku Next Edition TV nkugambye ekizze kisinza okubeera eky'obulabe kwe kubeera nga bannabyabufuzi bangi nnyo abazze bamerukawo nga beekigendererwa kyabwe kyakukola mannya na bitiibwa, era ojja n'osanga nti ajja atula n'agamba nti nze ffe tuludde nga tuwakanya gavumenti ya Mwami Museveni. Muludde nga mugiwakanya naye muzze mugikolako ki? Okugiwakanya n'okubaako bye mukolawo byawukana. Kakati bano beemunyumiriza mu ky'okubeera nti bawakanyiza gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ffe twatandika ffe bukyanga bibeerawo, ffe tuzze tuwakanya gavumenti kasiri. Bano abaana bagenza okujja jjuzi ffe tuzze tuwakanya gavumenti. Nabadde ndaba mukwano gwange w'ebutambala y'ekivumbi kega nti kakati ekyekibiina kya National Unity Platform ne Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine okuvaayoko n'anenya abakulembeze abaludde mu by'obufuzi, abakulembeze abazze bawakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bukyanga etandika okuvaayo n'obanenya olw'akantu akatono bwe katyo mu lujjudde mu lwatu. Ekyo kye wakoze tekyabadde kituufu. Omulala n'ambuza nage nti kakati kasiri President Museveni bw'aba afugidde emyaka 40 almost kugamba okuvaayo ne mumunenyeza mu lwatu olwo kiba kive ng'alina ekibi kyakoze. Yaba ffe eky'okuvuganya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kakati gwafuukira ddala mulimo nti kakati gw'olina kubanga oweebwa kitiibwa. Wano nno okwegulumiza n'ebintu ebirala bwe bigenda okwetera obuzibu mubamu kwabo abawakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe wagenda okuva obuzibu nti kakati oli okuvaayo n'avuganya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni gunaafuuka mulimo era kwegamba nti ekiseera kituuke aweebwe emmedo
nti omusajja oyo abaddewo nga awakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kasirye oyo temumwogerako. Oyo teyeetaaga kwogerebwako kubanga ebbanga ppanvu nnyo be bamu kwabo abasajja ababadde ab'amaanyi mu kuwakanya gavumenti. Ekibuuzo ne kiba nti kakati bwe mba mugiwakanyiza kiki ekikyuseewo? Mugisudde mugijjeeko. Obubinja butandise okumerukawo era ekyayoleke ekiri e Masaka kwe kuba nti bano abeeyita ba senior politicians abaludde mu by'obufuzi bali mu kulwanagana n'abamu ku bana abaana generation ezze. Mu generation gye twogera ku generation ya Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine, twogera ku generation ya Joel Ssenyonyi, twogera ku generation ya Uwaswa Mufumbi, twogera ku generation eyaba Goreti Namugga, twogera ku generation ey'abannabyabufuzi abavubuka abato abazze eyabazaake. Kakati ne twogera ku generation ey'aba Kivumbi, ne twogera ku generation ey'aba Sseggona, ne twogera ku generation eya Abedi Bwanika, eya Mathias Mpuga. Tiaka kati abasajja bano tuludde nabo temubakwatako okubanenyeza mu lwatu kyabulabe. Kasiri abasajja bo beetaaga medo. Gwagoberera ku Next Edition TV awo Uganda wetuuse. Bobi Wine bwe yavuddeko n'ayogera ku bukadde ebitaano 1.7 billion ezagabanyizibwa ababaka ku bana nga mwe muli ne leader of opposition. Kakati abamba Bobi Wine kye yakoze abasajja bo beetaaga ekitiibwa obutoogerwa akwera tebeetaagibwa kubanga boogerebwako ebigambo ebikikindika abo babakwata mpola kubanga be babadde nga bawakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Abaffe bukyamu muwakanya kiki ekikyuse. Bw'otakkiriza nkyukakyuka emirundi egisinga njagala kutegeezaako gwe Munnayuganda kasita oligaana okukkiriza enkyukakyuka yejja kukyusa. Fayini basobola okuba nga mubaddewo, musobola okuba nga mukoze kye mukoze nga muwakanya, naye bwe kiba nga omutuuze tavuddeewo leka tukyuseemuko katono nnyo tulabe bano betuleese banaaleetawo ki. Ate nabo bwe kinaagaana tekijja kugaana kuleeta muntu mulala anaava gy'avudde najja nga avuganya. Kakati wano abasajja bamu kye batategeera bagamba nti Bobi Wine asusse okulengeza abakulembeze abaludde mu by'obufuzi nga bawakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye bano betuli mu kwogerako gwe Munnayuganda ngoberera ebisanja abamu bali mu bisatu bali mu bina bawakanya dikiteeta tava ku ntebe ya bukulembeze. Gwe mubaka bwa parliament oli mu myaka 5 oli mu bisanja 5 oli mu bisanja 4 oli mu bisanja 3 naye naawe ogati kakati tuwakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era Bobi Wine kye yakoze ekyo kikyamu. Bobi Wine bwe yamanya nti agenda kuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ezimu ku decisions yakola kwe kuvaayo n'awagira n'okuwagira oyo yamuddira mu bigere nkunyingi nagati owayi kakati nyina kuddira bw'oba ziridde mu bigere nyina kudda mabegawo kati ffe ensonga gye ŋŋezeeko eri waggulu kakati ku operation kujjako President Yoweri Kaguta Museveni. Munnayuganda njagala kutegeezaako nti wetuukidde olunaku olwaleero nga bannamawulire basitudde enkundi mu bitundu eby'e Masaka bagamba nti Bobi Wine ne ttiimu ye balina empisa embi ba foot soldiers bakuba bannamawulire. Omulala nakubuuza nti owaye bukyanga ebitongole ebikuuma ddembe bibatulugunya mwali mukoze lwaki eno ensonga mugitadde nnyo mu mawulire era mugyesibyeko press conference ne zituulirawo. Press conference speed kwe ziri mu kutuulira olwaliro gwe Munnayuganda ngoberera nga zaagala ekibiina kya National Unity Platform kiveeyo kyogere ku ngeri ba foot soldiers gye batulugunyizaamu ku bannamawulire. Singa oba oliawo press conference bwe zituula nga olwaleero campaigns bwe zitandika ebitongole ebikuuma ddembe bibakuba emigo bibakwatiya gas. Singa oba oliawo waliwo ekyali kikyuse kwaluka ebiwanuuzibwa nti bano bano baali bako n'ekigendererwa ekirala oba nekkobanda eddala eryongera oba eryagala okunafuya ekibiina kya National Unity Platform bitundu eby'e Masaka. Mu kalulu nga kasembera Dr. Warren Kiza Kifefe eyali ssentebe w'ekibiina kya Forum for Democratic Change ekya FDC naye yatandise okutalaga eggwanga yabaddeko mu bitundu eby'e Masaka. Eyo nno gye yasinzidde okugamba nti owaayi kakati ate gwe Bobi Wine nja kukuwagira ku nsonga ez'okuwakanya President Yoweri Kaguta Museveni singa teziba za kugenda mu kalulu. Nze nzikiriziganya naawe singa olete plan endala nga si ya kugenda mu kalulu.
Yonna Uganda bagiyita Next Edition TV gwe mukutu kwokyagira maaso n'okuba ng'ogoberera kakati twadde tuli awo ng'ate omukulu omulala agamba nti watege